Kadaama TV tugenda kutunuulira omuggalo ogwokubiri na ngeri ki gye gugenda okubeera nga gwaffectingamu oba nga gukosaamu bakadaama oba omuggalo guno gutegeeza ki eri bakadaama. Tugenda kutunuulira kadaama ali eyo, kadaama ali wano ne famire ye. Naye nga tetunagenda mu ebyo, mbadde njagala tuyitemu mpola mpola mu bintu ebimu Pulezidenti bye yayogeddeko eggulo ku muggalo guno ogwokubiri. Pulezidenti agamba nti emmotoka zonna eziri private n'eziri public tewakyali kutambula okuggyako nga etambuza cargo. Then point eno eyokubiri muginootinga ennyo kuba wabaddewo oluvuuvuumo olugamba nti ekisaawe baakiggadde. Omanyi buli bwe wabeerawo embeera ng'eno waliwo voice note ezitambula ne zibuzaabuza bakadaama. Waliwo voice note 3 ze baakampeereza nga waliwo omusajja ayogera n'omukazi nga bagamba baggaddewo ekisaawe tewakyali kadaama yenna kubeera ng'akomawo Uganda. Ekyo kya bulimba. Ebisaawe byonna byasigadde nga biri open. Kadaama yenna bw'oba okomawo e Uganda oli wa ddembe okukomawo. So voice note eyo etambula, ebbiri ziri mu maloboozi ga basajja, endala eri mu loboozi gya mukazi, za bulimba. Za bulimba ezigamba nti baagaanye oba baggaddewo ekisaawe ky'Entebbe. Ekisaawe ky'Entebbe kiggule era kikolera ddala. Buli muntu yenna aba akomawo, kadaama yenna agenda kuba akomawo. Kuba voice note eyo eyogera ne ku quarantine nti omuntu bagenda muteeka ku quarantine ennaku 28 n'ebyo bya bulimba. Bya bulimba era tubagamba nti ekisaawe ky'Entebbe kiggule era tekinnaggalwa. Ne boogera ku butale, nja kusoma mu points ezimu ze tusobola okubeera nga tuddamu. Obutale nabwo buggule era tebaabuggadde. Era ebintu bino byonna bye twogerako bigenda kubeera nga biri valid ennaku 42. Awo bayinza okwongerayo, bayinza okukendeezaamu, oba n'abeera nga sectors ezimu azongeramu okuzimyumyula, endala n'abeera nga agamba nti zino kanzite. Boda baziggadde. Then company ezasigadde eziyinza okubeera nga zikola ziza security, amalwaliro, abasawo b'ebisolo, services nga eza media, amasannyalaze n'abawoota. Then wabeerawo ne sectors ezikyali open nga agriculture, byobulimi, amakolero, abalambuzi, ebya cargo. Then waliwo obuduuka buno bwa retail nabo bagamba nti bulina okusigala nga buggule paka ssaawa emu, buli bubadde bukoma ssaawa 3. Then curfew etandika ssaawa emu paka ssaawa 11 ey'okumakya, oba tugambe 11 ey'okumakya paka ssaawa emu ey'olweggulo. Amabaala go nga bulijjo maggale, kasino, beaches ne gym zonna nzigale. Abantu abaziisi 2 kugamba kuziika kulina okubeerako abantu 20 kokka. Restaurants ne hotels zo zikyali nzigule. Factories bagamba zigira zikyakola. Then learning institutions oba amasomero bintu ng'ebyo nabyo bikyali ku muggalo. Amakyaki gakyali ku muggalo. Arcades zikyali ku muggalo. Mask tulina oziteekako. Era e Uganda bw'otambula nga tolina mask oba LDU nakwata, ssente z'osasula zibeera nnyingi. Then okeepinga meters 2, social distance. Bintu bino byonna bigenda kubeerawo mu nnaku 42. Njagadde tusooke tufuneko ekifaananyi ekintu kyabadde kitya, then tudde tulabe kyaffectinga atya kadaama oba kikosa kitya kadaama ono ali ebweru bwa Ssekadaama. Bw'otunuulira omuggalo guno ekisookera ddala kitegeeza nti
bamaama bammwe bataata bammwe baganda bammwe bagenda kubeera nga tebakyakola. Bwe babeera nga tebakyakola mukimanyi nti waliwo Kadaama nga mu famire yaabwe yalinga aliwo, yalinga gwe batunuulidde. Okusabiriza ssente kugenda kweyongera lwa nsonga maama agenda kugamba sikyakola baatuggala, brother wagambe sikyakola baatuggala, kati wano expecting nti okusaba ssente kuyinza okweyongerayo. Twogera ku Kadaama akyaliyo, tugenda kwogera ne Kadaama atazze wano e Uganda, ekintu kino kigenda mu affecting ati. Emirimu gino giggaddwa naye ate tumanyidde bwe gigenda okuggulwawo, kuba bagambye ennaku ekintu kino kigenda kubeerawo paka ennaku 42 bwe gulwafula omwezi gumu n'ekitundu, mwezi gumu n'ennaku 12 ne tubale nti omwezi gumu n'ekitundu. Kati okusaba kwa ssente mujjukira lockdown yasooka nga Bakadaama mu complaininga nti abantu Uganda basaba ssente ate era bagenda zibasaba. Kuba measures awo waliwo eyasembyewo ne bagamba nti Prime Minister oba Prime Minister's Office egenda ku identifying, agenda kulaba wa weetaagisa relief, we weetaagisa obuyambi. Naye ate oluli kyali nti buli maka gagenda kufuna obuyambi. Naye akati wa weetaagisa. Kati kitegeeza nti omuntu yenna oba Kadaama ali eyo nga maama we ali eno, brother we ali eno, taata we ali eno, ne babeera nga sekita zezimu ze baakuttemu ne bagaa zino sekita tezirina kukola, omuntu oyo ajja kuba yeetaagisa obuyambi. Ate era nga bajja kuba batunuulidde ggwe nga bagamba ggwe okola. Ye bwe tuvaayo bwe tutunuulira Kadaama abeera agamba nti abuuliddeko boosi we, era kino ekintu kino mulina okubeera nga muli very careful, mwegendereze nnyo okubeera nga ababoosi bano temubagamba buli kimu kigenda mu maaso. Ogamba boosi wo nti eno waliyo lockdown, kati baboosi bagenda kutandika, tolaba luli babadde bagamba nti tiketi bazongeza, kati bagenda kutandika ate bo okubategeerera Uganda, bagambe Uganda waliyo lockdown, tewakyali muntu ayagala kukola, tebakyayagalayo muntu yenna kugendayo. Ze ziri voice notes embagambye nti mwegenderezenga nnyo voice notes ezitambula, tebannagalawo kisaawe. Naye ate baboosi bamwe bagenda bagamba nti n'ekisaawe ky'e Uganda baakiggadde, naye ng'ekisaawe ky'e Uganda kiri open, omuntu yenna asobola okubeera ng'ajja. So n'ekyo mukirinde nti baboosi bagenda kutandika okwekwasa mbu waliwo total lockdown e Uganda era omuntu tokkirizibwa kubeera ng'okola ki ng'ogenda. Naye waliwo n'akawaayiro akagambye nti omuntu bajja kukkiriza abantu abanaabeera bavudde mu nsi ezigemeddwa, naye ate jjukira Saudi n'ensi ez'Abawarabu esinga zonna zakkiriza okugemebwa, era waliwo Bakadaama balina certificate zaabwe ezibakkiriza okubeera nga bagemeddwa. Katuyinza okudda Kadaama nti ozze otuuse mu mbeera ng'eno, jjukira nti transport yenna bamuggadde public ne private transport, tewakyali mmotoka erina kutambula okuggyako ng'ofunye ebbaluwa ya LC. Kakati Kadaama yenna ajja e Uganda kola bw'oti kirungi, kuba jjukira oli kibadde ku bano ba RCC nga bwe batuwa ebbaluwa ku lockdown yasooka, ba LC value yaabwe yali eriko wansiko, naye kakati LC asobola okuwa ebbaluwa. Kati nga tebannakunona, gamba omuntu oyo aba agenda okunona agende LC afune ebbaluwa eraga nti neegenda kukunona, kuba jjukira olina okuva ku kisaawe. Ate ebintu byonna tebasobola kubyogerako, naye waliwo ebintu birina okubeera nga tukozesa amagezi nti ddala bw'oba otuuse ku kisaawe ate walina okubeera waakunona. Kati oyo alina okugenda LC n'afuna ebbaluwa ekukkiriza nti ogenda kubeera nga ononebwa ku kisaawe. Tokkiriza kubeera nga otuuka ku kisaawe ne wabeerawo emmotoka ezigamba nti zikutwala, kuba twafunyeyo keesi Kadaama yagambye nti nno waliwo eyabadde amugamba nti bw'atuuka ku kisaawe yajja muwa emitwalo 40 amutwala e Masaka. Funa bufunyi bbaluwa ya LC, funa abantu bo bajja kubeera nga bakunona, bakujje ku kisaawe bakutwale gy'olina okugenda. Lockdown eno egenda kutukosaamu n'entambuza y'emirimu, kuba kitegeeza nti bw'oba ozze oba tugambe nti kati companies nga zino ezitwala abantu ebweru beetaaga Bakadaama babeere nga bajja, naye ate jjukira bwe babeera bagambye nti movement ziri restricted, ziri teziri open
nkigambe nti nga ziri restricted movement za public transport ne private ngambe ekigambo kiyinza okukozesa ziri tezikyalinga luli ziggaddwamu ziri restricted ziggaddwamu kakitegeeza ne bakadaama abadde bava mu byalo kubajjukira nti waliwo kati kampani sobola okugendanga ekamuli nereeta motoka namba ng'ejjudde bakadaama kakitegeeza ekintu kino kigenda kubeera nga kikendeera kyekiri kye nabagambye nti okukendeera kw'abakadaama okukola mu nsi za Buwarabu kukyeyongera ne tukoona ku pointi y'okugamba nti bakadaama akati essaawa n'okubeera nga babongeza omusaala so lockdown eno egenda tukosa oba egenda tukosaamu naye ate mugyegendereze baleme kubalimba nga voice note says ezitambula nti ekisaawe ky'entebe kiggale tewakyali kadaama agenda ebyo bya bulimba ekisaawe ky'entebe kiggule